Chosen Becky tali mukwano. Chosen Becky ali ku revenge. Abaana bano bwe baali batandika okweyagala. Bigambo bingi byayitingana ate bwe bazaala omwana ne gujja bagira. Chosen Becky gwe sitomulamba ng'oyagaza ki omusajja gw'osinga ssente. Chosen Becky gwe alina erinnya ku basajja bonna n'olonda yooyo. Chosen Becky yabaanikuzanga ekigambo kimu nti nze sinoonya ssente nnoonya mukwano. Era tewaliwo katambi konna mu mawulire ke wali olabye nga Chosen Becky yalinga ng'omusajja mu relationship nga kakkanya omwami we. Buli wabadde alabikirako eri ab'amawulire ng'alaga obwetowaze obungi eri omwami we. Naye ng'ate omwami we ali wansi we mu byenfuna ekitegeeza. Chosen Becky mu relationship eyo yali anoonyamu kintu kimu, kuwulirwa nti ayagaddwa. Tewali kirala kye yali anoonya. Yali anoonyamu kintu eki, kumwagala na kuwulira nti ayagaddwa. But the question is, ye omulenzi yawulizaako munneewe nti ayagalwa? Kubanga bw'oba osaba omulimu oteekayo CV. Nja sobola okukola kino, nja sobola okukola kiri, nja sobola okukola kiri. Era ebinnyonnyola ky'oli mu CV yo n'emirimu gy'osobola okukola kwe basinziira okukuwa omulimu. Lw'oliremererwa okuteeka mu nkola ebiri mu CV yo, kampani lw'egenda okukusalayo. Katugambe Chosen Becky kampani ngeza bugeza nga Dictator Amiru yali mukozi. Naye ng'omulimu gwe gwakuwuliza ono nti ayagaddwa. The question is, Chosen Becky yawulirako nti ayagaddwa? To the extent omuwala oyo yatuuka okukolako katambi gye buvuddeko nga bakyalina oli omukadde so n'omupya. Naga bwenfanga ku malaalo gange bateekeko akapande nti nakwagala. Mwami wange nkwagala nnyo, omukwano gwe gugenda kunzita taata baana. N'akaaba. N'atuuka n'omugamba ngwako mu kafuba. Ebigambo ebyo tebyali byammwe abalabi. Ebigambo ebyo byali bya mwami sipesifiki. Simanyi yali amukoze eki ku olwo, yali amusobezza atya ku olwo. Naye ng'omusajja omukulu bwe mpuliriza ebigambo n'eddoboozi omuwala lye yakozesa, omuwala yali akomyunikeetinga na bbaawe nti mukwano, omukwano gwo gugenda kunzita, bw'oba olina ky'okola lekeraawo. Tommenya mutima. So waliwo bendabye nga bayita Chosen Becky malaaya. Mwe ba malaaya. Kubanga Chosen Becky abadde star ndowooza kakati emyaka nga 7-8. Mu bwa star bwe yali asobola okufuna omusajja ow'ebbeeyi, abagagga b'omu Kampala, ne lwaki alonda eno ebbanga lye baabeera bonna n'atakoma kumulonda n'okumuzaalira. N'amuzaalira ate ng'alina ssente ze, ng'alina erinnya lye, ng'alina enduulu. Buli watuuka nga bamuyayaanira kitegeeza yalina omukwano gw'omulenzi. But the question is, omulenzi yasasula bbaaka? Omuwala kye yali ateekamu ono yakizzangamu oba yakimuddizanga? Omanyi omukwano gumenya nnyo ng'ogulimu wekka. Abali babaddeko mu mukwano gw'obwomu mugumanyi nga gw'oyagala takwagala, nga buli ky'omuwa takisiima, by'otonye byatonera ye gw'ayagala. Kakati omukwano gw'obwomu oba ng'anyiga ekisiikirize kyo mu disco bituuka ne bikutama ng'olina okunoonya ekiddako. Sigambye nti ye Dictator Amiru yali mubi oba teyayagala muwala, era sigumusalidde. Naye ndi kummwe abagusalira omuwala nti malaaya. Bannanga omuwala yayagala omulenzi. Era singa mbadde sinnafuna
n'alisayo Mukama Katonda ampa omuntu anjagala nga Chuzeni Beki. Nammwe abavubuka abato mbakuutira bwe mubanga musaba Katonda abakyala mubasaba abakyala abafaanana nga Chuzeni Beki. Chuzeni Beki gwe njogerako ye muntu aba ne ssente n'atanoonya balina ssente ng'anoonyezza ggwe. Kayagadde ggwe asiimye ggwe. Ye muntu akwagala nga talina ky'omusuubira kumuwa okuggyako okwagalibwa naye. Ani atali yagadde kwagalibwa? Oba ani yali yagadde okubeera mu relationship nga gwalinamu naye nga gwajeeguya? Omukwano ng'ogulimu wekka guluma. Nze Dictator Amiru mukwano gwange ne mabegakaawo twayogerera nansuubizaayo olusaniya. Mwagala nnyo. Naye wakati mu kumwagala ekyo tekigenda mbawa moral authority kuyita eyali mukyala we malaaya olw'okuba yamusuddewo n'agenda nani ne yali ddereeva waabwe era cameraman mbagambye ono tali mukwana ali ku revenge. Gwe walisoose ne weebuuza lwaki mu basajja bonna ono era ensobi ze yakola ku oli teyaziyiga? Bamukriticizinga ku oli nti ofunye mwavu n'aganja mmuggyamu omuntu we yavaamu omuntu ne beenyiga ki ekisi buli omu n'akwata amaki agage. Kakati Chuzeni Beki awo ku waiting area ye kuliko abagagga. Lwaki sibe yagenze nabo era n'asalawo okugenda n'ono ate ali mu mbeera z'oli kaŋŋambe eyamumenye omutima ono ali ku revenge. Era musaasira abamu ne mufuna buttiimu. Bambi Chuzeni Beki, bambi Dictator Amiru, kwabo bambi tekuli victim. Victim ali ogwo yono wa wakati gwe bali mu kukozesa obukozesa okukkakkanya obusungu bwabwe. Oba osanga asobola okuyiga okumwagala okwaddala. Naye njagala tusooke tukkirize tugaane nti ono omuvubuka Chuzeni Beki ali mu mukozesa kulumya oli nti naawe owulire bwe kiruma. Naawe owulire bwe kiwulikika nga bakukiitinzeeko. Kyokka ate nenziramu emabega. Chuzeni Beki muwala wange, gw'okakasa mu bimu ku byakugambibwanga temwali mu bulimba? Gw'okakasa mu byonna ebyakugambibwanga temwali mu kukonjera? Lwa nsonga singa nzija ne ŋŋamba omuntu nti mukyalawo nno mwenzi ali ne wayita akabanga nandaba nga ndi ne mukyalo, kitegeeza mission yali yakubaawula. Oba singa ngenda ne ŋŋamba omukyala bbaawo mwenzi ne wayita akabanga nga bamaze okwawukana ate n'otulaba babiri, kitegeeza mission yali yakubaawula. Nabwe kiti abafumbo mwenna muggala amatwe eri sayidi za mikwano gyammwe ne sayidi gya mikwano gyaffe. Oluusi akakamwenyumwenyu koofuna ng'oli nange kayinza okuba kanyiiza mukwano gwange, oba kakamwenyumwenyu koofuna ng'oli n'owuwo kayinza okuba kanyiiza. Nabwe kiti amaka mugagjeemu third party, amaka mugagjeemu eŋŋambo. Omuntu anaafumba yo yaziba amatu n'abanga atawulira. Omuntu anaafumba yo yazibiriza n'abanga atalaba. Era y'ensonga lwaki amaka g'olowooza nti mulimu abasajja baddofe mwana wattu gawangaala kubanga balina emisango gye beefuula abatalabye. N'abamu ne batuuka okugamba nti omusajja waawo baamuloga. Naye amaka kakisa gagendamu ezenkanankana. Kankulageko nga naawe ondagako. Anti oyagadde kundagako, kakati katwerageko. Nga bagagenda sasikanga ga Chuzeni Beki ne Dictator Amiru. Amaka kasita gayingiramu gundi namulabye, gundi namulabye, gundi namulabye. Nga bagajja kusasika nga aga Dictator Amiru ne Chuzeni Beki. Emikwano
emikwano gibeerenga bweru wanju, emikwano tegibeeranga mu maka. Era nze ensonga lwaki ebiseera ebisinga bano abatutumufu we bagwako ekintu nga kino mba njagala okukyogerako nti mmwe abalala mukirabireko. Emikwano mu maka yemu ku nsonga lwaki bano baasasise. Obuteeguyaŋŋana n'okwagala okugwa olubege nga kuli ku sayidi emu. Nkiddamu. Ku nsi kuno omuntu asobola okubeera omwavu naye bw'amanya nti ayagalwa awulira nga ye mugagga asinga. Kyokka ate ku nsi kuno omuntu asobola okubeera omugagga naye kaali wammanta okwagala ajja kwewulira ng'omwavu asinga. Bwe mubeera eyo nga mu maka gammwe, fuba nnyo ekyokuwa ekisookerwako kye bayita omukwano kyo kiweeyo. Kubanga relationship eyo yaliwo. Nga teyeetaagisa ssente ng'ekigimusa ku sayidi y'omuvubuka ng'aziwa omuwala. Nga yeetaaga ekintu eki. Waayo kwagala. Lwakuba ate toomunenye. Kuba situmanyi n'akalimi kooli ak'okuwulira nti ayagaddwa kaali kenkana kino najja kugamba mpulira nayagala. Najja kugamba mpulira nakola ki? Nayagala. So omuvubuka n'omuwala bonna bayinza obutabeera bakyamu, kyokka ate bonna bwona abalima bonna bakyamu, kuba omuwala ayinza okuwulira nga tayagalwa ate nga ye omulenzi awulira ayagadde. Omuwala ayinza okuwulira nga ayagadde nnyo ate ng'omulenzi ye awulira ono tekikyavaayo buki, vayibu takyagikola ki, takyagiwulira. Nabwe kityo kuba n'ababiri bombi bayawukanye tubayigireko buyigizi tetugubasalira. Kubeera si be basoose. Neki kye tuyiga mu kwawukana kwabwe. First of almost omukyala abeerawo gwe n'olabanga eyakoma. N'olabanga amuliko wekka. Naye muganda wange omukyala ne bw'aba bamuwalulira kkali era olimusanga mu bisegguusi nga waliwo akwebera. Abayimbi baaga teri mukyala akola ki? Addiba. Ate era teri mukyala yakoma. Abdulmulasi yagamba omukyala aba wa bbeeyi yali basudde okuva ku nsi paka kuyingira ntaana. Kyokka ate nammwe abakyala mulekeraawo okulowooza nti mmwe mubeera offended mwekka. Abakyala batukola ebintu mu maka naye olw'okuba nti tewali ddoboozi lisituka nga liwolereza mwana wa bulenzi, tewali mwana wa bulenzi awangula musango eri mukyala. Era buli ekibaawo ffe twakalabirawo teri adde ku sayidi ya mukyala. Omukyala ne bwakuvuma mu takisi naye n'omuvuma bonna bakukyukira, kubanga zo favors zajjira mu kitonde ekikyala. Tewaliyo awolereza kitonde kisajja. Musiguze kano kako weetaagayo ku driver, weetaagayo ku kameramani. Kati nno bwe bwonkenka omuntu bw'obaako ng'obbye omukyala wa munno naddala owa mukwano gwo. Anti ne bw'aligenda mu katale okugula ennyaanya ojja kujjukira naawe engeri gye wakukutanga naye nga bbaawe mumulese mu nju. Ne bw'aligenda wa jaga nange namufuna gwe nti yalibanga agenze kwenda. Nabwe ekityo ku nkumuliitu y'abakyala abali mu Uganda okuganzaamu muka omusajja ate muka munno naawe obeerako kikyamu ku bwongo. N'okwagala muka omusajja kiba kivve naye bibi bisiŋŋaana okwebaka ku nnyoko waakiri weebaka ku nnyazaalawo. Waakiri funa muka omusajja atali mukwano gwo naye mukwano gwo. Waliwo abagenda okugamba nti Amiri yali yadduka dda ewaka. Omanyi ekyobezo ze zimu ku nsonga
golowooza bano batandise kweyagala lunaku lwaggulo. Bayinza okuba batandika dde okweyagala aya nga ze zimu ku nsonga ezaddusa oli. Naye tusooke tunoonye embeera eno yatuuka atya. Ono okutunula mu ddereeva we era kameramaani we. Oluusi carelessness, okulagajjalira omukyala. Oluusi okuwulira nga yakoma tewakyali mulala ayinza kumwagala. Oluusi abakyala abo bwe baagala ennyo, ffe ate abasajja tutuuka oba ne tufunamu engeri y'okuwunga nti baaba tulogerako, ffe tuliwo ffekka tebayinza kuddamu kufunayo muntu mulala. Omanyi ebintu by'omukwano bino byansobera ku sayidi y'abaagalana. Bibanga poliisi n'omuntu wa bulijjo. Omusirikale bw'akugamba yimirira odduka, kyokka bw'akugagenda oyinza oyimirira. Meaning omuntu ayagala ennyo gy'akoma okugoba gy'okoma okweyongerayo. Naye walitambula nga ddeeri naawe oli mugobererako. Kikyentegeeza bw'obanga mu mukwano leka kulaga nti gwayagala ennyo, toyiika nnyo, bajja kujooga. Togwerayo nnyo, bajja kujooga. Beera fifite. Bwe bakuwa fifite, waayo fifite. Omukwano gusobole okubalansinga. Naye olunaku lw'oliwulira nti ogulimu wekka gujja kumenya okoggosinge n'owamukenenya. Omukwano gukozza ate guluma n'okusinga mukenenya. Naddala ng'ogulimu wekka ng'obeera mu kwemulugunya nti naye nga mpulira njagadde nnyo. Omutima nga mpulira nguwaddeyo nnyo. Lwaki nze sifuna kwagalwa? Abakyala kye banoonya. Abakyala beewasa nga balina ne ssente. Gwe tewalabye proposal golowooza z'oyo omuvubuka alina ssente oyo. Abakyala beewasa ne yeeteekamu ssente n'azikuwa ojje ewaabwe omugule. Kubanga abeera akwagala. Kati omuntu asobola okwewasa abeera alina omukwano mungi. Omuntu abanga yagula emmere ewaka naye nga bajja mawulire aggala weebale kundabirira abeera alina omukwano mungi. Omukwano ogwo togutwalanga for granted. Naye sigambye nti dictator Amiru mukyamu. Si mukyamu. Ate era sigambye nti n'omuwala mukyamu. Ne tubayigirako ki? Abasajja tubaako bye tukola nga tuli mu bufumbo n'abakyala. Naye omukazi lwalikola livenji. Livenji y'omukazi eruma. Anti yo tebagirowooleza. Weegenderezanga nnyo omuntu akuba kifa bakuzi. Ateeba nnyo. N'akumalako ready we nga gwe yero akyali awaanibi. Kubanga azannya kifa bakuzi. Kati olw'okuba abakyala tebalowooza bakuba kifa bakuzi. Ne kifa bakuzi eyo erumya kuba eyinza n'okuganza kitaawo. Ayinza n'okuganza mutoowo mu kifa bakuzi oyo kubanga tebakola ki? Tebalowooza kimala. Nga bali mu mukwano oba nga banyiize nnyo olw'omukwano. Gw'alina omukyala ewaka atudde mukwate ng'ekyatika, si ggwe muggalanda w'abasajja. So nga ate naawe omukyala bw'oba gw'ajooga omusajja, si ggwe muggalanda ow'abakazi. Yakola itongwa gegambe kakati tulinde wuuli okuva ewa munnaffe omusiguze lwa nsonga ono baamukozesezza kuwoolera. Tebamwagala okuggyako nga mu revenge banaayigiramu okwagala. Naye n'omwana omuto asobola okukiraba nti Chuzen Becky ali mu kuwoolera. Y'ensonga lwaki n'amannya ge yali yawooli yagasenvudde omuli taata baana n'agaleeta ewoono. Y'ensonga lwaki yeetereddemu ssente nnyingi eza proposal asobole okulaga oli kubanga ali mu kukola ki? Mu kuwoolera.